ngwe nelipe kugwe nze nelipe kugwe gwe nze nfunire mu wa kugwe ku luyimba lwange oluyimba luliwa sokoleke Pazo akati kulevo yewe wewe muzo luyimba kati twenonyemu kale kati twenonyemu kati byaki yayi oli side ki gwembo lya side wo Pazo mara kwekuba ngumya ate kati amanyira ate oluyimba lwange oluyimba lwange banga lyonna ku luyimba lwange gwe Pazo waliwo eyali azze mu luyimba lwo kigambo kyali kyabajjajjawo oba kigambo kya Luganda kyabaganda gwe bakitandikawo oluyimba lumaze emyaka 15 nga lulololi abaganda baleme kuddamu kikozesa nze namira tampeko y'amasira boy ensi nagiraba ze sikyalina kyenjagala ku nsi Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo Labongo Charity Foundation yensindise wano abana 17 badda ku ssomero gwalina kyonna kyoyina oyina pen oyina kalamu oyina reyo oyina toilet paper menye ekindeke ki buliwo wakana akatobo wadde Katonda buli kana kawe emitwalo 3 bwe bukadde butano mu emitwalo 10 bukadde butano mu emitwalo 10 situsobola nzekka naye nkiddamu bulijjo nti nze naye bwe tulyegatta tulisaasaana era tuli wambe ensi eno nga tugiwambya kwagala si bitala na buganga bwa bulabe nedda Katonda buliwo omwana omuto abategeera ddala nti osiima okuwa n'okutoola kika kyakusinza nakutenda tukikozese olwaleero nga tuyita mu kuzza akaana buno bwana buno obuva ku street mu family kyasinza okuba embi Katonda zaata nnajjukira okubwa education buliwo kakwatirako oba oyambye eggwanga lyaffe eryenkya nze nzikiriza nti ebirwadde biliwona emirimu giryeta abagumba balizaala abaana balirongooka n'obufumbo obulinywera bw'oba omwana omuto oba owereddera Katonda kiwulire gwata kiwulidde osanga oliwulira ebirala tokikaka kampeni ya back to school Labongo Charity Foundation mu biseera by'okuzza abaana ku ssomero esonga naye ekolwa abo abaana bannambi n'abaana bakintu abasalawo okusembeza okwagala okusinga ettima obwana 17 buli kamu emitwalo 3 bwe bukadde butano mu emitwalo 10 so gandi kampeereza akaana kamu nina 15,000 nina omutwalo gumu nina akakadde kamu nina bubiri oba bwonna mbusobola Katonda agenda kuddizaawo nasosebira baku TikTok nga manyi byakusaaga musajja mukulu mbadde mutya era nga muyita jeno buli musinkana naye kati okutya kwakendeddemu nina kati wenkoma okumutya kuba nalabye akaaba akuba emiranga wowe wakaabye nze just namulazi bulazi kiwalumbye kinene ngenda kukukuba ngenda kukutulugunya bwe kukwatako ofudde sigenda kulopa ku poliisi sigenda mu federation ngenda kwekwatira nja kwefunira wannemerera muloga kiganye fish toyinza kuba nkugerezenga kinga kati twakwatagana nnyo nga tulina Dax Katero toyinza kugamba nti odda mu luyimba lwa Dax Katero ebbaala noddamu ng'okimanyi nti oluyimba lwe ne waaba agenze walwe lusooka ku stage then nalyoka bawo ekipya kati maze oyo omanyi ako kagayi keefula mbukamalayo kati oyo ansinga connection mu ggwanga muno nebiba byakiyaaye ani kaliri pazo muyite liri pazo kapazo nakagambi kajjeyo oluyimba kalujjeyo
kagenda laba ekituufu ekiddako tokanga twogere byaddemi nga tokanga kuba Puzzle ne weeyogera nze waba okutte ku kintu kuwaka wange gwe nakeera ku makya ne muwandiika ne muwandiika oluyimba lwange nava na wano Makindye ne ŋŋenda ng'obuse Kireka producer yalikuba ali eyo Kireka oluyimba lwayita bakyafishi olwange mukube keesi Puzzle yazzeemu lweyazzeemu na yabbyeyo kolansi ate kolansi lwe luyimba wamukubidde ku ssimu n'omugamba owa yambulonkize Puzzle yakubulokinze nabadde njogeramu ne Shalomu awo ne mugamba oba oyagala okukakasa nga Shalomu agamba nti ndabika nze nziba oluyimba ne mugamba Shalomu oluyimba lwe nakubanga nakakuba mbatabbire mbaliiremu lwe luyimba olwaddako ku neeyambule lwe luyimba olwaddako lwali namba 3 ku alubamu yange eyasooka kyokka lwe luyimba lwe mbadde ngenda olonkinga abali ogenda mu lonki best of MC Fish mukube keesi oba okitegera bulungi kati we muvuma amazingo wakati totovuma bali noonya ku namba ya Puzzle wano gikubeko gwe kirabika eyiye ejja kubaako Puzzle olunaabe kamba baba teyakyusa enamba saganze bantu ate bamanyiira nnyo soko nyimye mu kolansi yange susuta olumala okususuta weweeta mukube kisi suta olumala okususuta weweeta munyige mu kasonda ti susuta olumala okususuta olumala lwenkuyimbira wa myaka 7-10 emabega kati ate ono ajja abejjagalira mu luyimba lwange gwe abejjagalira mu luyimba lwange mbola okuba oba yabbye sente za mama wa Latinum balulabe nati balukoze babiri baluzeemu babiri baluzeemu kolabo nze nayiyo ogwo balutuse otalufuusa bambi basanze endaba Puzzle abadde kyaliyo Puzzle abadde kyaliyo kuba music industry ani atali kyaliyo oba omwalo walumuwera mu bbaala Fish waliwo woba mu biseera nga bya buzibu waliwo nze mu bulamu obwange ntobye okuva Moze Radio yafa ennaku ebadde ennuma naye nze nina famire yange embakingako ebintu ebyo basifunye nnyo mirimu osobola okubaawo mugattagatanga abooluganda famire muba MC be Uganda walabako nga nze njayaana kyokka nalina ennaku nga Moze yakafa kubanga emirimu tegyaliwo neyamulinaana yennyini mulaya atagalamu abamulinaana bonna baatagala naye nze nali powa nga wadde emirimu tegiriiwo nkube kiisi oluyimba sirwe nalango positize nga mulina Little Joy yakiisinga mu luyimba twalukolera nakatwe ne gaye yalushuting ali ya Nankulabye yafa n'okufa bambi amwirabidde erinnya yafa naye ate noonyeza oluyimba ku kitine bateruliiyo kyebakoze balugyeeyo kati bagenda dduzaayo ate oba oyagala nyenda lukunoonyeza ate ndukuwe nkube ekiisi kubanga gaye yaluteekayo yaŋŋamba nti oluyimba lwange kubanga video yaginkolera ku bwereere tolunako buvunaanyizibwa lwange nze ngenda olupositinganga era n'aluteekayo oba yaba lubaguzizza ate yafa oba yafa alubaguzizza nedda ate abo tebaaliwo yafiira ndowooza Puzzle tanatandika nakuyimba oba okitegedde tewali kakiiko mu bayimbi kafuga mbeera eyo ogenda omuwaabire bwabi amateeka gakole naye kusinga ate okwewera ngenda kukukuba ngenda kukwata street kid gundi fight kati olaba Little Puzzle omulaba kyengenda omukola
ajje ambuulira ani yamukkiriza okudda mu kolansi y'oluyimba lwange. Tasobola okwereeta. Ajje. Okuba ekiwedde aleeta zaavuma tojja kumusobola pazaavuma. Kale annyanukula ampulire. Annyanukula ampuliremu. Omanyi abantu bagamba nze namira tampeko y'amasira boy. Ensi nagiraba nze sikyalina kyenjagala ku nsi. Nange njagala tutuukako Moze Radio mubuuze ne kiri kitya. Kubaga yali best friend wange yali anteeka ku buli kimu. Kati nze olumba puzzle. Oli ne wangamba ati ali ku Pakarasiti oba wa. Agenda kumbuulira oluyimba lwange lwaki yalukoze eki. Okubulokinze. Oba wamukubidde n'omuvuma. Namukubidde nga njala mubuuza puzzle. Okikakasa luno oluyimba lulwo kolansi eno yiyo. Nga njagala nkimubuuze. Tumukubire. Mukubire ko tulaba. Simu yange ye. Nangi. Nsaaga kummanyiira. Nako abammanyiira nze abikoyera ddala nze. Kati nze life yange mbulya kye sitakoze mu Uganda. Tewali. Tujjako okutta omuntu tomuttangako. N'ebirala byonna. Neyazina maama niyo yafa. Netowemula. Neyamulya. Wakirikozesa. Okuva ewange. Na making sure nti amaze kugenda. Era nenyina n'okuziika n'enziika. Buloko? Abantu gye bali. Tuyambiddwa kweri. Gwogenda okwogera naye. Mubuuze baba yogera naye. Ono njogera ne puzzle. Ani ono? Ono fish. Fiki? Fish. MC Fish. Waki waze mu luyimba lwange? Oluyimba lw'oluliwa. Mukube kisi susuuta. Olwange baluyita batya? Waki wakozeseza kolansi yange? Gwe fish gwe. Gwe mataka oli ludda wankunoonyeemuko. Mbukirako ebitu. Gwe nno gwe puzzle wuliriza nze kubidde. Linda ku bano mbasobola. Kasooke bano mbasobola ab'eddalu. Kasooke nve bantu twatike ng'ab'eddalu. Anti ofunye w'olikodingira. W'olikodingira nsooke nve bulungi. Tulikodingira ab'eddalu. Anti oyagala puzzle. Oyagala twatike. Tugenda kwogera ekigambo kimu ku kimu. Tofaayo kangene mu motoka. Kigambo kimu ku kimu. Kati yawo. Kati otuuse mu motoka. Lindako ngenda kuyingira. Kati airtime wange wanaggwako. Recordingira bulungi nga n'abalikodinga we bali twatike bulungi. Kati yatandika. Puzzle recordinga byonaateekayo ebikuyamba. Ate nze ng'onyamba ki puzzle nkyayagala amanya. Mmwe munoonya amanya. Puzzle oluyimba lwange suusuuta olumala okusuusuuta weeweeta mukube kisi waluwulira bbanga kyemabega. Olwo oluyimba lutya? Wandogodde ekisododo tugende tuzira amazina g'ekisododo. Chorus. Wandogodde ekisododo tugende tuzina amazina g'ekisododo. Chorus gye njagala. Yeeyo. Kati yimba ekirala. Ekiriwa. Suusuuta bw'omala okusuusuuta weeweeta. Kati tolaba nti gwe mubbi. Kiriwa. Kyennatutte ekigambo kyali ky'abajjajjaawo oba kigambo kya Luganda ky'Abaganda. Gwe bakitandikawo. Oluyimba olumaze emyaka 15 nga luli. Ng'okijjayo Abaganda baleme kuddamu kikozesa. Gwe bw'oyogera ekigambo nti genda ogule emmotoka kitegeeza gwe olina okikozesa. Ani yali azzeemu mu kigambo genda ogule emmotoka? Bangi baakiyembako. Baani? Mbulyayo nga 5. Budi waliwo eyagiddamu mu Lunyankole. Senga suusuuta bakizzeemu mu Lunyankole n'alibadde mbagamba kakati gwe bw'oyogera ekigambo nti nsanyusa okulaba gwe olina okwogera nsanyusa okulaba wekka. Kati puzzle oluyimba lwange lwengenda olonkinga. Ani agaanye okulonkinga? Nze nkuganyeko okulonkinga. Kati twenoonyeemu kale kati twenoonyeemu kati byakiyaayi. Jangu wano emakindye wendi. Oli sayidi ki? Oli sayidi ki? Gwe mbulya sayidi w'oli. Jangu wano emakindye. Nange ndi makindye. Wano emakindye nga ku poliisi. Poliisi wanze gwe ndagirira. Anti wano emakindye nga ku poliisi gwe bw'otuukawo nkubire. Nze nfupu twano katwe prayer palace kati gwe ndagirira w'oli. Tofaayo gwe bw'otuukawo ng'onkubira. Kale katumunoonye. Puzzle. Wangi?
Mwaka kwekuba ngumya ate kati. Amanyira ate oluyimba lwange oluyimba lwange ebbanga lyonna. Ku luyimba lwange gwe Puzzle waliwo eyali azze mu luyimba lwo. Anna. Ulinge emmana. Ande kale to. Ku luyimba lwange mwana bw'ozannyira gwe abaana bange banaalya wuwo. Olinga omusina. Leka naawe. Gwe Puzzle nze kankubuulirako ekintu kimu gwe. Kati gwe omanyi mweyogeza Puzzle I'm a real bad man. Yakulagako. Olinga emmana. Sokoleke. Annange. Puzzle. Anze sina kinje sikyayagala nkola byange. Mu life gwe neripe ku gwe. Nze neripe ku gwe. Gwe nze nfuniremu wa ku gwe. Ku luyimba lwange. Oluyimba luliwa. Sokoleke. Puzzle. Akati kulevo ye umwa wewe muzo luyimba. Nali muyimbiddeko n'essiya y'obwereere n'afuna ssente n'agenda nazo n'afuna abeewo ng'omuvubuka gwendabye nze ate nga Puzzle wewabba engatto ya malaria twabyogera namugambye wewabba engatto ya malaria twabigamba weerippe bulungi ofunemu nze neripira ku gwe. Sokoleke. Nze njagala sente zange nze njagala oluyimba lwange kale twesange ku federation kati ngenda kuloopa ne Kenzo oluyimba alumanyi. Kenzo yennyini alumanyi. ekintu kimu mu bulamu fish nze kyonna kyoŋŋamba mu bulamu liri Puzzle ng'akuyitako mu mmotoka oba n'omusaba omutwalo nga bulijjo bw'ogunsaba ne ngukuwa kati nze Puzzle nali nkusabyeko omutwalo eyo sente twamala kukola wa Abitex. Ebigambo ebikuyamba ebikugattako. Sokoleke kumujjako. Puzzle ayogera nnyo. Sokoleke. Puzzle twakola ku show ye enkudi kati twalina kusasulwa. Ebigambo by'oŋŋambye bikugattako binaakwongerako. Olinga amazina tolina ky'oŋŋamba. Tofaayo gwe bw'omaliriza okwogera byonna ng'obimaze nze njagala nga bigattako kyova laba nakugambye olikoodinga oteeke nayo. Puzzle Puzzle oba akyayagala nze buli lunaku nkulaba ng'onvuma ku interview mbadde nga nkulaba olowooza lwaki nkuyitako emakindye nga sikyakubuuza nga nkulaba onvuma Puzzle okuva wakwata oluyimba lwange n'oluwa n'ofuna ne sente mu famire eri endala egaba sente oluyimba lwange n'okwata kolansi yange sikusanga emakindye ekiro nga bikusobedde n'enkuwaayo nze Puzzle tompanga ku sente zo toleka kulimba bantu tompanga ku sente zo leka kulimba bantu tolimba bantu tompangayo ku sente zo tolina wadde ekikumi kyewali ompadde nga ndi makindye ate nembuka n'okweranga nti ate yabba engato za malaria. Yabba n'engato za malaria tumukubiri. Puzzle si mubbi. Sikuyimbirangayo show ya bwereere. Ewa. Obadde tonvuma ku YouTube nga mbiraba nsirika. Ffe tubakwasa Katonda yekka. Nange nze nakwasizza Katonda obutajja kusaba luyimba lwange ng'oŋŋambe jjajja jangu ompa oluyimba kolansi gimpe. Sikwatangako yadde omuntu okumusongamu olugalo yadde okuvuma omuntu. Puzzle olaba Puzzle obuzibu obulina toyagala bantu bawulirize bibyo bawuliriza bibyo toyagala bawulirize byaffe. Sokoleke. Ekifishi. Ye ayogera nnyo tayagala kukkiriza nsobiize kubba engatto kati kiba tekyetaagisa kuba tuwadde ku luyimba tena okubba engatto yabba engatto za malaria wali ate yazimoddiza naye fishi okusinziira ku conversation gyendabye wano gwe ne Puzzle muli bwe muti no Puzzle we yakuba wano we yali nga munaku nga tannakuba adde oluyimba ng'akyali awo kyeyiiya twabeeranga naye era nga yeeyazika n'engatto ewa malaria omanyi emusanya tamanyi emusi malaria kyali wange
Pazo olwakubamu oluyimba lwagenda n'engato yali agenda na ku show. Bazimubbako bubbi, Pazo si mubbi. Ngato yazitwala. Bazimubbako kisoboka. Fish yazitwala kuba malaria mu bintu byasinga okwagala ennyo byagula ebyebbeeyi ngatto na jini. Kuba nze kyali wange nnyo. Oluyimba oluleke. Ko oluyimba ndabye omuliro kubadde wano. Lwange luyimba lwange alugjeyo. Wana atalugje. Nze naawe. Tetuli ku nsi. Tetuli ku nsi. Okwewumula akususse. Nze saagala muntu nze ekintu kyange ekyentobedde ebbanga. Saagala muntu akirinnyamu. Oyina ebbanga ozenga olwana n'ekintu kyobadde n'obadde n'ogoze otyo obadde bakoma manager bakateero ofuseko promoter wagundi okoze ebirala. Kati ekintu kyolimu kyekikyo. Kati lwaki omuntu atajja n'okirinnyamu? Kyekiddako. Nete wali kakiiko kajungulula bintu bino kayambako bantu bali mu mbeera bweti mbayimbi tekaliiwo. Ne Kenzo oluyimba alumanyi. Era ina gamba Pazo omusajja president wa federation. Nze nagambe sigenda bitwala wa Kenzo kubanga Kenzo oluyimba alukola ki? Alumanyi. Ngumi. Kumusanga liri Pazo kumusabika. Kati ate omukubo yafa kubanga wa Lukindo. Kati musonyiwe. Alugjeyo kasana alabanga oluyimba alugjeyo. Ona woddamu okumpulira n'ekigambo n'eki. Kati okumanya amanyiira. Mbu nakoze posti mbu ninyireko erinnya Pazo alina erinnya erisinga eryange. Nze ndi brand sebo. Nga onalaba nti club bia yajja. Nairobi bia nayo nejja. Owulira? Club bia ne Nairobi ya kyekisinga. Bamaanyi. Kati MC Fish mu Uganda ndi atya. Wali ode MC Fish omala. Baliri Pazo bagenza okujja. Ngolwedde nze ndi brand. Naswano mugamba gendo yimbe wali Mungambi wa mumango obuzinda. Kati yafuna yafuka atya sitanga ati. Twamuwa. Balala baki nga yasulanga yatubeeranga wali nga tulinaana. Ebiyekwasa bwekwasa. Ali mu nsobi mwatagalira. Utalo musosi nadutegeka kangende mu motoka genda. Kangende tutalo chiwe. Abantu bawulire bulungi. Namwe kube ku luyimba tulabe koransiyo. Ngenda fune yali iri Pazo. Kube yali nonya zo nogenda zifuna. So compare. Ne wano ku library. Wali Pazo weruli. Simani katso ube mukuyiyo. Najikubidde. Nide mukatini wali chenyaga okulaba. Susuta olumala okususuta weweeta mukube kisi osuta olumala okususuta weweeta munyige mu kasonda. Lejukira oluyimba. Naye ekigambo si kikyo wekka ye bwagambye oluganda yagaladweza. Kise muwala yakozeseza kolansi yennyini. Nze senga yali kiteese oba mu vaasi nga alina wakiteeseeko oba susuuta baba twandwadde faida. Kati waliwo n'omwana yakuba nga wenakwa mbaliiremu tuliiremu. Kati ye n'ateeka wali mbaliiremu wembaliramu naye mbatabbira n'abikwasaganya emirundi oguta naye teyali kolansi. Waliwo omwana yakiddamu ye naye nga teyali kolansi. Kati ono ali ku kolansi yange kwatagalira. Togenda mulungi. Konsati mu bugambo busembayo. Mukulu Pazo twogeddeko naawe kankuyite Mukulu Pazo. Naye mazigwe mwana. Kuwemula si kulungi Fish ko tugoba kuwemula mu nsi yaffe. Tomuvuma bwotyo. Nze nyiga nati nze wenyiga mbamu. Ebigambo ebinfubutuka mu biba birala. Mwana va ku life yange. Va ku nyimba zange. Pazo. Nsubira message negena kutuka va ku nyimba zange.
oluyimba lwange luleke wenaluteeka naluteeka olwange Latinum yenga tumukuona kuba yawadde paza amagezi. Latinum tamanyi. Tamanyi gwawudde mu Latinum mukolansi mwali. Oli yasetinze Latinum. Latinum ate mukwano gwange nnyo. Omwayise mabega liri pazo mwamukozesa enso kati muyite mabega. Ani? Gwe Latinum. Kuli kyaliwo nnyo. Ate nakoma kukola show twali tuna show za promotion. Atugenze mu mbalala eyo. Nakoma nomanya mbadde manyi tali na mu Uganda kuba bali baagamba familia yabwe ngeyagala mujja ku mwenge nga agenda bweru. Bigambo ebisemba yave ku future yo. Ave kunzi ate no pazo tamanyi nti alwanyisa katundu kalamba. Kumulinyira kagambye ebirecording binakolera kakuwe kinakolera. Sina budde bwe kati oyalina amasanyalaze kinaawe. Omusajja alina amasanyalaze wano mu Uganda aliyogo. Togamba nze Bobby. Nange gwe mmanyi oyo. Kati oyo alina amasanyalaze kinaawe. Agaba mukuba olukindo ate luddemu lukutuke. Mbuli amasanyalaze galina. Anti yebwe agambye. Mwalina amasanyalaze. Olwedde nze mwenyini nze ndi masanyalaze nganze. Principal. Oyo yasigaza amasanyalaze. Nene paza agayina. Awa. Shwa benjukiddemu. Alina amasanyalaze ki? Paza agayina. Galiwa. Yeah. Mbuli agaliwa. Agakuwadde. Liya mazina awe. Netondera. Siyinza naawe ne interview nzo nzikoye. Netondera mukati. Mvumye ekintu bakamala emyaka nga 5 bakindi. Nanti nze nkugamba ozze ku muntu eyakoowa eyakuta. Nakugamba yazina mukazi wange yafa. Goloza yafa atya. Nensoko netondere. Koki? Kyomvumye kiri. Nkuvumye ki? Akiddamu. Mbyerabidde. Nange mbyerabira. Kati gwe oyagala ate nkiddemu mu kamera. Gwatuna n'ensi yange mweraba.